abenkyukakyuka mulina kye muyita protest vote. Nze buli muntu gwe tubeera naye ku pano nga wankyukakyuka ne bwe mba nga siri ku state nga ndi mabbali mba njagala nnyo annyonnyole bannansi ekigambo ekyo bw'akitegeera kuba nagenda okkizuula nga buli muntu akitaputapubwe nga buli muntu akola ki akitaputapubwe gwe bakugamba protest vote oba if you given a chance to explain to bannansi protest vote kyekikugwe. Nze nali nina engeri mwekitegeerera naye nayagala mbeerewo ku bugundiza omukulembeze nga muli kumpi nga tebandikodingidde era oyo yakinnyonnyola tekyayawukana nnyo naku kyange nti abantu tuli nnyo muwali mu kalonde kakuume koza akasembeyo kabeera bwe bakabba wekalakasi kabangi naye kikati ekituufu kiri nti tetukyali mu kalonde kakuume bwe bakabba wekalakasi mu buli ngeri yonna yonna protestive vote yakubeera nga kulabisa kubeera solidi nti ebbanga lyonna obudde buno eno yeno chance gye tulina okukola ki okubeera nti akaluluko kalage nti mu butuufu wakalonze oyagala akakola ekyo kyennyini kyokalondedde si mu mbeera ng'olinga like ayagala n'okwekalakasa ng'okwekalakasa okwo kwaki si kwakubeera nti oyagala kusaanyawo byonna enkulaakulana oba oliawo obeere harmful eri society naye weekalakasa ng'olaga nti mu butuufu olina obulumi bw'eggwanga ly'okubeera nti mu butuufu likola ki libbira eryato omala eryato liba libbira olina okuyiiya n'obeera nga at least togenda nalyo naye osalawo ogende nalyo olina okubeera nti at least either olisavinga oba gwe n'osigalawo n'ofuna solution lwaki eryato liri lyabbidde either lyabadde lirinako ki so mu bufunze bw'otya amazzi obbira na lyato kati budde buno olina okugenda mu mazzi olwane either otaase eryato oba oveeyo eryato lireke likole ki libbire naye ng'ekisinga obukulu mu byonna kutaasa lyato naawe obe mulamu otereze eryato eryo kye bayita protestive vote. Bane oba bakitegedde nti protestive vote si kuleka lyato ne libbira oba mwoli oba toliimu okay naye noonya position mwoyimirira ojeyo eryato eryo otaase eryato eryo naawe osigalewo ate olitereeze nti NUP budde buno eringa kitwalire mu genda abakyala n'abaami nti NUP ye mukyala oba omwami kankireete bwe nti tulina ensonga bwe tutera oziraba wano omukyala bw'abanga atunda ku kkubo nga yasaawo omudaala gwe atunda obuchipusi oba bunyaanya buki public emulabanga omuntu akola ki hard working woman omukyala omukozi ennyo ate bw'abanga omusajja ye gyakola ekyo obanga omusajja ali ku boodayo oba akola ki oba bagamba talina kikola ki kiddako ye ekigamba hard working tekikola ki tekimukolako like tekirina we kimukwataganirako ku ye kiddayo kitya ku babaka betwogerako nti omubaka making sure mbu toyina sympathy mu bantu abo kuyita hard working woman omubaka we NUP si gwe hard working woman gw'oli omusajja atalina ki atalina lugendo naye nga talina lugendo okitegedde kati kola nnyo oprovinge bano buki bukyamu mwekyo tugenda tunuulira ensonga y'omukyala Prosina Bosa gwe batadde nnyo ku minzaani mbu yakoze era bwe yabadde abuuziddwa ekibuuzo nze nga nze omuntu personally kyesirowooza nti it was a error nze nzikiriza muntu ekintu bwakitegeera bwakikola ki bwaki addressing eri okitegedde Nabosa bamubuuza ayagala kubeera kuba mu byonna speeches nga interview bwe yali era yalimu etya emu gye twaliise era waffe gye tutaddeko essira naye tetunaba kutunuulira bye yayogera mu butuufu bwabyo daabimuweesa kaadi oba kye yasobyamu bw'abanga yasobya kimulemesa obutamuweesa ki kaadi ekibiina nga kyo okusookera ddala bo nga bano ababaka abagenda okugyayo obuzibu mu paalamenti
balina okubeera nga balina ebintu bye baadoptinga kubali ababaddeyo era ne baddamu ne baweebwa omukisa ogwo balina okubeera nga bakola ki babeera beegendereza ng'ate bagezi nnyo ku buli kintu kyonna ekibeera nga kibabuuzibwa nti kuba oyinza n'okubeera ng'oyogera bino kuba ba abantu obudde buno social media ne internet yo esalamu eyinza okuleka bino byonna byozze ng'olweizinga okuva wansi neetuuka wali eri woogenda okukolera ki kyo kye bayita kye baagalamu ekisanyusa abantu. Era nalabyeko omutwe ogugamba nti Ssewanyana yabiza Kyagulanyi n'akomawo nga ye azze independent ayagala lwaki nga nti asobola okuwangula wali eri abantu lwaki budde buno kitunuulire mu nsonga eyo lwaki budde buno Ssewanyana aza ne MP bwe baba nga akomyewo budde buno ku Ssewanyana ku butamuweebwa kaadi bwe blame yonna eri kwani ku Kyagulanyi era kyonna kyonna bakidrivinga bakiteekamu erinnya lyani lya Kyagulanyi. Nze nzikiriza mu kibiina kya NUP tewaliiwo position esinga maanyi nga ya president era nzikiriza ffe ffenna bwe twali badde twagala okubeera aba NUP abalungi twali badde tufokasinga nnyo ku kifo kyaki ky'obwa president naye gwe oŋŋamba otya gwe MP olumirirwa nnyo ekifo ekikyo okusinga ekyo ng'ekya president onabakola ki nga tonabakirowooza kirumirirwa gweoba ogamba mbu tebakuwadde kaadi tunuulira president abadde tasavinga ggwanga lyamulonda emyaka 5 emabega okitegeera kuba ffenna twetunuulidde nga ffe naye mwenna mukkiriza mu constituency zammwe abasinga mwenna mukkiriza nti Kyagulanyi yakola ki yawangula era ne muvaayo ne mugamba bakola ki bababba akalulu naye bwe kyatuuka mu kugenda mu paalamenti mwagamba guno omulyo gwange kati Kyagulanyi ne musooka ne mumussa ki ebbali nga temulinako ne mwerabira nti ye agenda beera tasaavinga. Nawuliddeko omukyalo omu ng'agamba Kyagulanyi ne bwe yali badde mulungi atya yali tagenda kukwata kifo kya bwa president ng'alina opportunist bangi abamwetoolooleddeko. Bw'otunuulira omwami nga David Lewis Lugongoya tabadde serving MP for the past 7 years kuba tubala ebbanga lye yabeera wali nga bazimba ekibiina mu mbeera eyo yennyini eyokigattagatta kibeewo nga waali budde buno ne batuuka ababaka ba paalamenti ne balondebwa nga waali tabadde MOP kati budde buno bw'asabye okubeera MOP naye abeeko kyagatta ku ggwanga lye kuba abadde sijja ebbanga lyonna. Kati ffe tukkiriza nti ekifo kino ebifo bino tulina obifuna tumale tubigatteko ekyobukulembeze bwaki bw'eggwanga. Nsaba okutegeeza mwami Sseggona mu ndowooza ye talowooza mbu bwe kiba nga twogera ku Buganda mbu asinga Walukaga amaanyi mu Buganda tamusinga. Why? Omuntu yenna yenna bw'aba akolera Buganda as an institution automatically afuna title ow'ekitiibwa. Ekyo kiri automatic bw'oba okola mu ministry ya Buganda yonna oyitibwa waki ow'ekitiibwa. Tukiteeke mbu it is constitutional nga bwe ngamba nti ndi citizen nyina national ID. Kakati ate omuntu okubeera omusiimi asiimibwa Kabaka yennyini n'avaayo n'amenya erinnya lye n'agamba nti ono kati yessa. So kitegeeza omuntu eyafuna ekitiibwa nga kyaleyingibwa bantu abaatuula mu kakiiko ne bagamba buli anaakola nga wano bamuyite nga ow'ekitiibwa tosinga oli. Tubaanirizaako nnyo abalabi ba Ikigreat Media mwebale kubanga mugyekuumiddeko abasubscribinga abasharinga tubeebaza nnyo. Angelo Praise Anvix Banka gemannya nze ntuddewo ng'omwanjuzi olwaleero ate era nga nange mwennyini nyina obbeera nga neekyazizza. So olwaleero tuze tutemeeteme tubayo tuludde olabika ensonga nnyingi nnyo eze tulina okutunuulirako olwaleero. Nzize n'omwami mubadde muludde omulabako nzijjukira abatandika naffe ku Iki mwali mumulabyeko abalala muyinza obba nga mwamulabirako ku channels endala azze ng'awa ensonga ze nga za Simba agenda kweyanjula then tusimbule kuba lubaale w'omulamu tasamirirwa. Sebo tukwaniriza ku Ikigreat Media. Abalabi baffe abalungi nsooka okubeebaza omulimu gwe mukola
ogw'okubeera nga mubutuufu mutuwa follows n'obudde bwammwe kubanga sifa oba oli awo ab'amaanyi nnyo naye at least mutulaga nti tulina kyetwongerako gye muli ne muwaayo time yammwe. Ekyo nkibeebaza. Amannya n'eddoboozi naleka omukulu we nasembayo okujja wano omukulu yampita Musama naye era nkomyewo kubanga era kati tuli mu summer time enaatera oyingirawo fe abamu twakomyewo tujje tusooke tuweerezeeko nga tuli mu nsi yaffe. Omanyi obeera eri e Bulaaya n'obeera ng'oyogera ku binyigiriza abanansi nga toli mu nsi balowooza ng'oli safe naye wojja eno era obeera olina okusigala ng'oli resistant. Nze optional Nsubuga Faizo Omusama bwe muli naye olunaku olwaleero. Optional tukwaniriza webale kubanga otwegaseeko olwaleero. Olwaleero tulina ensonga nnyingi nnyo ez'okuyisaamu abantu oba oli awo abatazitegeera mu ngeri gwe gy'ozitegeeramu oba beetaaga okumanya gwe ensonga eyo ogiraba otya okufuna your side of the story. Nkakasa gwe omu ku bannankyukakyuka be tulina mu bitundu by'e Mubende abayimirirawo ku lw'enkyukakyuka abayimirirawo ku lw'ekibiina kya NUP. Tulina muno bye tubadde tuwulira oluvuuvumo lungi nnyo ku sayidi ye NUP mu Mubende. Engeri gy'otafuna mukisa byogerako ebyabeererawo tuyinza obbanga nayo chance tugifunye ogyogereko engaba ya kaadi eya district ye Mubende ku municipality level ba MPs betwalina ba MPs nga bonna balungi kuba twalinako omwami Segawa Ismail abasinga go bamaninga Shuaman Segawa, ne tubeerako n'omukyala Nabawanuka Sumaiya, ne tubeerako n'omwami mwerabidde erinnya Bob Richards Kyamanywa. Tulina abantu basatu abaddala. Bob Richards Kyamanywa ye yali incumbent yatukwatira flaga ya NUP ekisanja kiri ekyaggwa. Then Nabawanuka Sumaiya yali yatukwatira ya woman MP erijjeno ya Mubende. Then Shuaman Segawa ate yali ali ku radio station y'emukwe yali akolera nga naye emirimu gyagitambuliza eyo. So ku mulundi guno n'asalawo yenyigire mu kitugatta ffenna n'ajja n'asaba flaga ya NUP ku bwa member of parliament ku municipality. So kaadi zino ezimala ne zifuluma eventually of recent twalaba nga zifulumye nga abamu be mwali mugabe mwali mwagala bawe ne batafuna be baali bagamba nti ono ate yakola kino. So kaadi zafuluma nga kaadi ya municipality eweereddwa omukyala Nabawanuka Sumaiya. Omwami yagiina Bob Richards Kyamanywa n'atafuna. Omwami omulala Shuaman Segawa we bali mu mbiranyeze ezimu naye n'atakola ki n'atafuna. What's your take on that? Ekisookera ddala NUP nga yo yali bonna abakandidenti abaaliko baali basobola mu mbeera zonna ez'okubeera nti za field oba era kubeera nga obeera bonna gwe baali balonzeeko oba oli awo yali asobola okubeera omukiisa omulungi ku sayidi ya NUP, naye buli omu yali alina kyalina nga kyanjawulo ku munne. Yes, sir. Kisookera ddala Bob Richard Kyamanywa mu kupresentinga mulungi nnyo nti obeera mu nsonga zino ng'ogyeko ez'okubeera nti media biki naye obeera nti omuntu asobola otuuka ku buli muntu. Ekyo Bob Richard Kyamanywa akola ki? Akirina. Bwe tudda ku Shuaman Segawa ye ku sayidi ye waliwo ekintu kye tuyita popularity ne magnetism nti ekyo ye abirina ebyo ebintu bibiri. Naye ate obudde buneeno nti NRM ebbanga lyemaze nga yeekiza ennyo mu Mubende municipality ne Mubende yonna kitegeeza tubadde tulina okuconsideringa popularity ne magnetism okubeera nga at least
tufunzaako ku nkizo ya NRM. Kati wetuda ku mukyala n'abantu Sumaiya ye mu bufunzo oyinza ogamba be bali banazirwanako abazirwanako before, kubanga naye omuwa credit nti opposition yabeererawo by then nga kiba kizibu nnyo omuntu okuvaayo n'agamba nti wa opposition naddala mu Mubende area nti kale baayewaayo ne baleyinga foundation yali ennungi nti ne balaga abantu ekkubo, y'ensonga lwaki osobola ogamba nti nazirwanako. Bob Richard Kyamanya naye yazirwanako. Lwaki mwamuconsideringa? Bob Richard Kyamanya tutunuulidde ango yanazirwanako. Bwe tuba tutunuulidde ango yanazirwanako alina we yatuuka n'abeera nga tali straight forward. Ate NUP ye gundi party eri transparent. Yagala nnyo buli kintu kyayo kibeere nga kirabika. Yatuuka n'abeera nga wa makoona, oba oli awo ensonga ezimu ze baatunuulira. Kubanga mu kusookera ddala gwe bayeesiga ne bamuwa kaadi eyo, wadde oba oli awo waaliwo abantu abalina potential. Naye NUP nekola ki? Negamba kemwesige. Y'ensonga lwaki ku luno nazirwanako bakozi omu sigamba nti tebaamututenga kya makulu, naye tebamwongedde mu kisa. Naye bwe tuddako ku sayidi y'omukyala Sumaiya nti oba oli awo abamuwabula abagezaako mugayidinga kuno bamugayidinga though wadde yalina kaadi bamugayidinga bamumisiridingamu. Yali mbutuufu yandibadde wankize nnyo singa yajja n'akontestinga ku kyawuma n'MP kyeyaliko ano ate okubulankinga n'abeera ng'alaga nti awankawanka eno n'eri. Omuntu olina okubeera nga at least oli focused ng'oli focused, obuweereza bwo n'obuteeka mu kifo kimu. Oba oli awo obudde buneeno singa abali ku kifo kiri ekyawuma n'MP Mubende municipality oba Mubende district, oba obudde buneeno singa mu butuufu abatuuze obufofofo, amaanyi gandibadde mangi nnyo okusinga wano waali. Wadde abamu mu nsonga z'okubeera nti tebalina option, bajja mulonda lwakuba nti balonda lwa party. Naye nga bo nga ye omuntu tajja mulonda lwakuba nti amulonze lwakuba nga ye amwagala. Ajja kulonda yagamba kanonderwa party NUP, naye sigamba nti oba oli awo yenze kuba nyinayo n'abantu abamu abanyiiga mu mbeera zaabwe nga y'omuntu. N'agamba nti okuva we bataawadde Shuamani Sega wa kaadi, nze kati ngenze wa Bashiri, nze ngenze wa Mujja Bideo. We bali abantu bawera nti ogendo babuuza ensonga zaabwe nti ono popularity ne magnetism tagiyina, nti oba oli awo tali nnyo engaged kwenyigira mu bantu kubeera nti associatinga nabo. So point yo wano eraga nti ng'ekibiina kya NUP kyali tunuulidde nnyo okusooka okumakinga sure mbu ekifo kya Mubende municipality bakiyina ng'ekibiina, nti mu debate yo argument olaga nti Sumaiya asobola okubeera nga mu intellectual debates ajja ku front ng'asobola presentinga bulungi nnyo ekintu nga bwe mwali kyagadde, naye ayinza obutabeera na kiri kyetaagisa kujjayo kifo kya Mubende municipality. Of course. So kati mwe nga bannakibiina mugenda kusala magezi ki? Kuba ekibiina bwe kironda candidate kiba kyagala candidate oyo akiwanguze. Era ngenda otwala omukisa guno okubeera nga mwe ate bwe mukisulika kubanda bannyo nga ate abantu baagala president w'ekibiina abawanguze, kyokka nga boyo balina owanguze ki ekibiina. Era nze ngenda kwongera okukreditinga Honorable Shuamani Segawa ku nsonga decision gye yakola. Nawulidde takomawo independent. Ekyo kyennyini kye njagala okubeera nti ngenda mwebaza nti omanyi abantu abamu bwe baba makaadi basalawo ne bagamba nti ekitegeeza bulijjo beekweseyo lwa kaadi tebalina mwoyo guli eri gwa nkyukakyuka. Ebbanga lyonna ly'omala nga mutuufu obadde oli awo ng'olinze lwa nkyukakyuka ne bakugezesa, then n'omala ate n'okyukira wali eri n'okuba ekkoona. Kitegeeza obadde toli committed
kwekyo kyobadde ogamba abantu kwekyo kyobadde ogamba abantu kitegeeza ebbanga lyonna Shuamani Sega abadde musajja ng'ali committed wankyukakyuka si lwa kaadi yokka nti era yasazeewo n'agamba munaye nze sigenda komawo independent oba oli awo niwe yandikomyewo independent ate yandiwangudde kuba tomanya naye yasalawo n'agamba byonna kakoleki kabyerekereze kati obudde buno kye tulina okukola nga ffe bannakibiina kubeera nti tulaga nti mu butuufu tukola ki wetuli tuli bumu ne tubeera nga tulina okukola ki so abalina endowooza nti ke bataawadde Shuamani Sega mulabire ku mukama wammwe mulabire ku gwe mubadde musapootinga idea ye kwekyo eriki nti twagala kujjayo kifo kino nti yes tusooke tufokasinge ku kujjayo ekifo manyi bagamba mu nkyammwe muve ki engolokofu musobola obeera nga waliwo questions ze muraisinga ku mukyala eyaweebwa kaadi naye olw'ekifo kye mwetaaga nti Mubende municipality ebadde eyina ejjoogo lingi nnyo ku bantu baki ba NRM so musooke mufune ekifo then ebirala bijja kujja later kubanga era n'omukulembeze weyajja recently wano wetubaddeko naye mu kitundu kyaffe weyajja era of course sigamba nti teyali informed kitegeeza yali akimanyi era bacandidate aba NUP aboogerako ng'akola ki nga wa speech ku nsonga ze so kitegeeza abamanyi optional budde buno tulaba nnyo ababaka ba NUP aba honorables abakaweebwa tickets okukiikirira ekibiina nga beeyuna interviews ez'enjawulo beeyuna TV stations ez'enjawulo beeyuna ba bloggers ab'enjawulo ba YouTubers ab'enjawulo mu ekyo kyekizze kirabikiramu nga kizze kivaayo nti oluusi abamu tebaqualifyinga wadde naffe ababaweeyinga tetugenda nako mu parliament naye nti oli nti oba oluusi ajja n'ayogera ekigambo noga ye honorable yali kyogedde mu ekyo tugenda tunuulira ensonga y'omukyala Prosina Bosa gwe batadde ennyo ku minzaani mbwe yakoze error bwe yabadde abuuziddwa ekibuuzo nze nga nze omuntu personally kyesirowooza nti it was a error nze nzikiriza muntu ekintu bwakitegeera bwakikola ki bwaki addressing eri okitegedde Nabosa bamubuuza ayagala kubeera kuba mu byonna speech nga interview bwe yali era yalimu etya emu gye twaliise era waffe na gye tutaddeko essira naye tetunaba kutunuulira byayogera mu butuufu bwabyo daabimuweesa kaadi oba kye yasobyamu bw'abanga yasobya kimulemesa obutamuweesa kaadi so bwe kibanga kirimu eyo position ababaka betuwadde tickets zaffe nga ekibiina kya NUP bali fit obudde buno oba bali ready okubeera nga bawa interviews ezikwatagana ne parliament gye batannagenda kuba bonna betukkiriziganya nti beboogerako bebatadde mu dialogues bano betuyita banovice abakakitandika so what's your take on that tusooke tumusomesa ababaka oba omubaka tumuleka afaafagane n'engeri gyansalingamu ebibuuzo kuba eri omu parliament wayinza obutabeerayo questions ng'ezo naye bano abakusindikayo baagala bamanye ogenda bikola otya kuba nzikiriza it is 95% abalonzi tebamanye parliament ekola etya omuntu araisinga atya point mu parliament naye at least singa kijja on your attention ne bakulaga nti ono engeri gyakireeseemu nkyamu naawe otuuka n'okitunuulira wadde tomanya kiri eri kuba kino kye bablowinga kye bakukuba mu maaso bakulaga mbu ate kino kyekikyamu so tulina kukola tutya ng'ekibiina nga kyo okusookera ddala bo nga bano ababaka abagenda okugyayo obuzibu mu parliament balina okubeera nga balina ebintu bye baadoptinga kubali ababaddeyo era ne baddamu ne baweebwa omukisa ogwo ne batabeera nga bo bagenda kubeera nga beeyunira buli interview ey'oku TV yonna oba bablogger bonna ba YouTubers bonna nga buli kimu abeera ng'alaga nti waali kubanga era ogenda otunuuliramu nti abantu nze nzija following ebiseera ebisinga omukulembeze gye yakatambulako sofa era ogenda olaba nga abaliko ababeera n'omukulembeze gy'atera otambula ogenda otunula nga bano abapya be baakawa kaadi abamu tebaliiyo
naye nga waliyo bana babaddewo era be bayongedde kaadi ate ekyewuunyisa ogenda olaba ng'ate be bamya abasinga obungi bo gye bali ekyo kitunulirawa ogenda olaba Rain ebiseera ebisinga buli mukulembeze walaga akola ki abaawo naye nga munaye teyakola ki yafuna mukisa ogwo kitegeeza ye yalina omutima gwe nga ki ogw'enkyukakyuka so ba MP abagezaako okubeera nti bano abagenda nga tebanabana kufuna mukisa ogwo okugenda mu palamenti balina okubeera nga bakola ki babeera beegendereza ng'ate bagezi nnyo ku buli kintu kyonna ekibeera nga kibabuuzibwa nti kuba oyinza n'okubeera ng'oyogera bino kuba ba abantu obudde buno social media ne internet yo esalamu eyinza okuleka bino byonna byozze ng'olwezinga okuva wansi netuuka wali eri woogenda okukolera ki kyo kye baagalamu ekisanyusa abantu kati obudde buno recently waliwo kagundi akatrending ak'omukulembeze nti bwe yali ayogera n'akola ki n'agwa waki tebaatulaga biri eri byonna bye yazze ayogera okutuuka okubeera nti yalina point gyagezaako okubeera ng'adressinga eri abantu eyamuleetera n'okwerabira nti eno wakola ki wagwayo kitegeeza eri gye yaviira yonna yonna byali by'amakulu ng'ali focused so mu buli mbeera yonna yonna tuleme kubeera nga twesuula mu mbeera so gwe kyogamba kyoli mu kuwa abakulembeze ba NUP kankyongere nti enlighting enewe nti NUP budde buno eringa kitwalire mu genda abakyala n'abaami nti NUP ye mukyala oba omwami kankireete bwe nti tulina ensonga bwetufere ziraba wano omukyala bw'aba nga atunda ku kkubo nga yasaawo omudaala gwe atunda obuchipusi oba bunyaanya buki public emulabanga omuntu akola ki hard working woman omukyala omukozi ennyo ate bw'abanga omusajja ye yakola ekyo obanga omusajja ali ku booda yo bakola ki oba bagamba talina kikola ki kiddako ye ekigamba hard working tekikola ki tekimukolako like tekirina we kimukwataganirako ku ye kiddayo kitya ku babaka betwogerako nti omubaka making sure mbu toyina sympathy mu bantu abo kuyita hard working woman omubaka we NUP si gwe hard working woman gw'oli omusajja atalina ki atalina lugendo naye nga talina lugendo okitegedde kati kola nnyo oprovinge bano bukyamu olaba ng'ogenda gwayo wese mu bigere by'omusawo nti omusawo taadressinga bizibu bya mulwadde we bwe bakubuuza ebintu ng'owulira ansa yakyo togyekakasa tewali gwe bagenda kunenya lwaki tewazzeemu kibuuzo ate munaye okiddamu in a wrong way oba ogwo oyonoona erinnya lyo n'ery'ekibiina kakati mu ekyo tutunuulire ku nsonga ya Sewanyana yakomyewo independent era nalabyeko omutwe ogugamba nti Sewanyana yabiza Kyagulanyi n'akomawo nga ye azze independent ayagala lwaki nti asobola okuwangula wali eri abantu lwaki budde buno kitunuulire mu nsonga eyo lwaki budde buno Sewanyana aza MP bwe baba nga akomyewo budde buno ku Sewanyana ku butamuweebwa kaadi gwe blame yonna eri kwani ku Kyagulanyi era kyonna bakidrivinga bakiteekamu erinnya lyani lya Kyagulanyi akakiiko akagaba kaadi ati oli akulembere oli akakiiko akagaba tiketi ze NUP tebanabakassa kuki tebanabakateeka ku mmeeza kabeere questionable ko kali neeno bakagyeemu so kikuzaayo wali nti bwe bagambira nti awali omuka tewabula muliro wabaawo ebintu ebitambuzibwa eri abantu optional bwe tutunuuliramu eyo ango nze nzikiriza mu kibiina kya NUP tewaliwo position esinga amaanyi nga ya president era nzikiriza ffenna bwe twali badde twagala okubeera aba NUP abalungi twali badde tufokasinga nnyo ku kifo kyaki kyobwa president naye gwe oŋŋamba otya gwe MP olumirirwa nnyo ekifo ekikyo okusinga ekyo ng'ekya president onabakola ki nga tonabakirowooza kirumirirwa gweoba ogamba mbu tebakuwadde kaadi tunuulira president abadde tasavinga ggwanga lyamulonda emyaka 5 emabega okitegeera kuba ffenna twetunuulidde nga ffe naye mwenna mukkiriza mu constituency zammwe abasinga mwenna mukkiriza nti Kyagulanyi yakola ki
yawangula era ne muvaayo ne mugamba bakola ki bababba akalulu naye kyatuuka mu kugenda mu paalamenti mwagamba guno omulyo gwange kati Kyagulanyi ne musooka ne mumussa ki ebbali nga temulinako ne mwerabira nti ye agenda beera tasaavinga era aba MP bonna abali mu paalamenti ne kati abakyaliyo saawulirako yenna session ya paalamenti yatuula olina situuka mu butuufu naye ekituufu tuli waneno mu paalamenti naye omukulembeze waffe Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ye nga talina waali ng'ate tukakasa nti buli ewasinga obungi yawangulawo ensonga lwaki omusango gwe yali alope yagugjayo gwalimu ababaka nti ababaka bakuteeka ku pressure nga bakulaga nti bwe tunaabeera mu kino bino ebifo ebyawana tetukola ki tetugenda bifuna ate bye tumaze okufuna nawuliddeko omukyalo omu ng'agamba Kyagulanyi ne bwe yali badde mulungi atya yali tagenda kukwata kifo kya bwa pulezidenti ng'alina opportunist bangi abamwetoolooleddeko ye ng'asinziira ku ki nti abamwetoolooleddeko nga baagala obufoofofo ekiki ekinene ekibagatta na bonna ate nga bagenda beera beneficial okumusinga tebaakola ki tebakitunuulira nti bannakigwanyizi bamuliko nga baki nga bangi naye bo baagala kuyitirawo bwe bamala oyitawo ng'ekyabwe kiwe ebisigale tebakwatako be Bassewanyana Bassegona abo kati bekyo bakijeyo na bulungi nnyo bakitulaze ne tusalawo nti mbutuufu tugenda baboola buti bulungi nti oba oli awo babadde batulira munda naye okubeera nti tebaweereddwa mukisa gwakubiri nakyo kiina kyekyatulaze ne kibeera nga kikyongera okubeera nga kitutangaaza nti waliwo ababaddemu nga bamakoona just bantu kati bw'otunuulira omwami nga David Lewis Lubongoya tabadde serving MP for the past 7 years kuba tubala ebbanga lyeyabeera wali nga bazimba ekibiina mu mbeera eyo yennyini eyokigattagatta kibeewo nga waali budde buno ne batuuka ababaka ba paalamenti ne balondebwa nga waali tabadde MOP kati budde buno bw'asabye okubeera MOP naye abeeko kyagatta ku ggwanga lye kuba abadde sijja ebbanga lyonna kati ffe tukkiriza nti ekifo kino ebifo bino tulina obifuna tumale tubigatteko ekyobukulembeze bwaki bw'eggwanga kakati oyo mu kubeera MOP akyasobola okubeera prime minister wawulidde omubaka omu nga akyadressinga nti kati imagininga Nabbosa Prosi nga ye prime minister tomagini nga wootagenda kubeera towabula wootalya okitegeera towabula wootalya okitegeera tubadde tukyali wali naye embeera y'obudde ne tukyataaganyamu tuba tukyadressinga omuntu okubanga ate ekisinga okuluma mu mbeera eno nti abatali mu NUP baagala nnyo okuwabula NUP byekola ki byekola buzibu obwo twasabanga nnyo nti abawulira nti NUP engeri gye yadressingamu ensonga zaabwe oba bwekolamu ebintu byayo bakole ebibiina ebyabwe era Mukama n'addamu essala yaffe ne bakola ki ne babikola but kikyasigadde it is constant nti kyebayogerangako neruli kyebakola ki kyebaliko kuba weebuuze lwaki omwami nga omwami Nsereko yali badde anenya NUP okukyusa omubaka gweteeka mu kifo kyonna kyonna nga naye alina ekibiina nga naye alina ekibiina ekikye ng'ate ye pulezidenti kitegeeza omwami oyo bw'oba owulira nga mu busobozi bwe asobola okukuzannyira gwe ky'oyagala tukolera ekintu kimu muwe tiketi abeere mu kifo ekyo NUP tetunuulira bifo byokka wadde twagala okubifuna nga mu biki mu bungi naye tetunuulira bifo byokka tulina ekigambo kye tuyita competence abantu abamu sibawulize jota abantu abamu sibawulize nti omuntu abeerawo awo nga yayagala kola bibye tayagala kumanya biki ebirina omufuga a political party ekigiteesaawo ebeera n'agenda the ideology
bw'ova ku ideology y'ekibiina ddala oba oli mu kibiina ki kitegeeza wali wakyamu walina kola kikyo kyosobola okubeera nga gwokukola amateeka gwobagawo amateeka let's lay a simple question tugibatere ku table waliwo omuceere gwe bafumbanga muwogo era guba muceere newe gufa era guba kitegeeza enfumba y'omuceere eba nfumba yaki ya muceere neya muwogo eba yamuki ya muwogo togenda kukwata muceere ogufumbe nga kawunga kakasuuli so bw'obanga okkiriziganya n'ekibiina engeri gye kikolamu ebintu byakyo yenfumba y'omuceere mukwano ekibiina tokinnyonnyola nti ate omuceere guno bw'ogufumbanga muwogo teguwoomye eki teguwoomye kadi ideology eri gye mukola ki gye mutandikirako ensonga ya Nsereko okubeera nga yajja alowooza nti ajja kubeera ng'ataawabula gy'atali kitegeeza waliwo ensonga nti ayinza okuba yali yeegwaniza obeera eno naye ng'oba oliawo alinamu embeera oba oliawo ezimuleetera okubeera nti naye ng'era naye ekituufu akiraba nti NUP y'amaanyi era yeeyina oliidinga naye okwata obukulembeze bw'eggwanga just buli muntu wabeeramu okubeera nga alimu okwebuzaabuza tasobola kubeera nga asalawo naye buli wobeera nga guweesa oyimirira ku magulu go n'otunuulira ekintu n'okiyimirirako n'ogamba nze oba ndiki oba ndiki oba nalimbaddeko ki oba nalimbaddeko ki kyobula nze ebiseera ebisinga sinenya Ssemujju tatera nnyo kubeera nga walampa ebitamukwatako ye wabeera ye yasalawo n'agamba FDC era abeera ebiseera ebisinga byabeera addressing ne wabeera nga ali ku pano tatera nnyo okubeera ng'ayogerera oba NUP nga Nsereko wakola ki watera okikola ye nga ye kandi kati naye yavaako ennaku zino engeri gye baakola ekibiina ekyabwe balina okulaga nti nabo baamaanyi bakiyita bakyaddagala PPF oba PFF ekyabasemujju ne lukwabo ani Jota waliwo ekibuuzo kye mbadde njagala okubuuza ekirala wano nga bwe tukyali ku nsonga waliwo MP eyali yeesimbyewo embaala eyo oli eyagabye emmotoka n'atafuna tiketi ya kibiina olwaleero tukedde kutuukira ku mawulire gassanyu nga yagabye entambula eyambeko ku mirimu gya NUP mu kitundu ekyo okubunyisa enjiri ya NUP kyekiri kye nagambye nti waliwo abantu nga mu butuufu ogamba singa tubale tulinayo omukisa ogukyusamu ne tugaba kaadi ezo waliwo abantu abadde balina okuweebwa kaadi olw'omutima gwe baalaze oluvannyuma lw'okubeera nti baaweereddwa mukisa gwaki gwa kaadi nti abantu abamu kati ng'oyo ow'embaale ye teyali after kaadi ye erebudde bunaakulaga wabuweereza solidarity yeweeri nti alaga nti ye ali after ate musajja mukulu okitegeera musajja mukulu namulabye musajja muzeeyo envi zimujjudde naye yalaze abantu kuba I don't think he has served anywhere oba yali kuba mu parliament simumanyi nnyo nange simutegeera nnyo naye ekintu kye yalaze like is a good leader the guy has kugamba asavinze ekibiina kye nga tanaba nakubaako na position gyatwala mu kibiina bw'otunuulira omuntu nga katumukozese ng'example Mwami Sseggona era example yentuufu bw'abanga Mwami Sseggona yasobodde okwogera ebigambo ebyo byonna ku pate gye yalimu gyasavinzeemu 5 years era nga gyalimunaako buzibu era ne kati akyali MP lwa pate eyo okitegeera nga budde bunalaga pate enkola yaayo mbi tagitegeera batandisewo n'ekinarrativu mbu Buganda teyagala bakola ki basoma mbu Uganda throwing out abantu abalimu ensa wakiwuliddeko ekyo nakiwulira nga akiraizinga Buganda bwe bange throwing abantu bwe batyo nsaba okutegeeza Mwami Sseggona mu ndowooza ye talowooza mbu bwe kiba nga twogera ku Buganda mbu asinga Walukaga amaanyi mu Buganda
tamusinga. Why? Omuntu yenna yenna bw'aba akolera Buganda as an institution automatically afuna title y'owekitiibwa. Ekyo kiri automatic bw'oba okola mu ministry ya Buganda yonna oyitibwa waki owekitiibwa. Tukiteeke mbu it is constitutional nga bwe ngamba nti ndi citizen nyina national ID. Aha. Kakati ate omuntu okubeera omusiimi asiimibwa Kabaka yennyini n'avaayo n'amenya erinnya lye n'agamba nti ono kati yessa. So kitegeeza omuntu eyafuna ekitiibwa nga kyaleyingibwa bantu abaatuula mu kakiiko ne bagamba buli anaakolanga wano bamuyite nga ow'ekitiibwa. Tosinga oli gwalonze tetulina walukagana misati ne palasi bagamba yakibabu ne palasi abeera ssa bagamba nti Ssaabasajja yayogera bwogezi ku linnya lye kasita asiima n'akuyita ng'olinayo vidiyo nga walukaga bamuwambugwessa lwaki togiina. Kabaka yasiima empeereza ye obuulyawo tetulyanga Mwami Sseggona ayinza oba Sseggona agiina nga fe Mwami Sseggona ebintu bye mwagala okwerimbikiramu muvunze ekitiibwa kya NUP mu Buganda bikyamu ate nammwe mukola ki mubimanyi nti bikyamu. Tosobola kuvaayo n'ogamba nti Kyagulanyi tayagala Buganda ebeeremu bantu baki bategeera. Kale tukkiriza mutegeera. Kakati mu kugezaamu okubeera nga ninga abuuza we yali mu pate nga bino bijusi lwaki bya yero amalega binywa we yali mu pate lwaki akakisa kabadde nga ali close n'omukulembeze lwaki teyaleezinganga ezo ensonga n'azitula. Lwaki teyamugamba lwaki mutaddemu abagezi bangi nnyo mu Buganda lwaki teyakimugambawebabeererayo bonna ne munooli. Kakati budde buno olwokuba tebafunye ekaadi it is now a mess. Era balaga Buganda ebyayo bikoze ki biwedde n'ebizibu bya Buganda bukyanga batandika kubeera ba MP tebikyukanga. Okitegeera tebikola ki tebikyukanga. Era twasaba n'owekitiibwa Mayiga bwe yajja twasaba nze omu kubasinga okusanyukira Mayiga ng'afuuse Katikkiro kuba nali muto ng'ate ebintu bye muzeeyi wange nze nina chance nti muzeeyi wange twatuulanga ne twogera ku byobufuzi lwasooka kati budde buno navaayo tetunyumya nnyo naye twatuulanga n'atunnyonnyola ku governance y'ensi. Era Mayiga oyo bwe yafuna obwa Katikkiro n'atunnyonnyola n'atulaga nti ate kati Buganda keefunye looya ebintu byayo egenda kukola ki ebisinga bigenda kudda. Okitegeera kuba n'amateeka mwana yakayanira yakola ki yagasoma mukwano tumaliriza twafunawo mmotoka ate gye twasonda okukola ki okuzzaawo wetudda ku tofaali ye twagala lyogerako bajja gamba nti munaayi tuli Banyarwanda batugambe mbu Abanyarwanda sinabavaako muti segede. So Jeta nga tumaliriza nina ekibuzo kyenjagala okuwa ab'enkyukakyuka muyina kye muyita protest vote. Nze buli muntu gwe tubeera naye ku pano nga wankyukakyuka ne bwe mba nga siri ku state nga ndi mabbali mba njagala nnyo annyonnyole bannansi ekigambo ekyo bw'akitegeera kuba nagenda okkizuula nga buli muntu akitaputapubwe nga buli muntu akola ki akitaputapubwe gwe bakugamba protest vote oba if you given a chance to explain to bannansi protest vote kyekikugwe. Nze nali nina engeri mwekitegeerera naye nayagala mbeerewo ku gundiza omukulembeze nga muli kumpi nga tebandikoodingidde era oyo yakinnyonnyola tekyayawukana nnyo naku kyange nti abantu tuli nnyo muwali mu Kalonde Kakuume koza akasembeyo kabeera bwe bakabba wekalakasi Kabanji naye kikati ekituufu kiri nti tetukyali mu Kalonde Kakuume bwe bakabba wekalakasi mu buli ngeri yonna protest vote
yakubeera nga kulabisa kubeera solid nti ebbanga lyonna obudde buno eno yeno chance gye tulina okukola ki okubeera nti akaluluko kalage nti mu butuufu wakalonze oyagala akakola ekyo kyennyini kyokalondedde si mu mbeera ng'olinga like ayagala n'okwekalakaasa ng'okwekalakaasa okwo kwaki si kwakubeera nti oyagala kusaanyawo byonna enkulaakulana oba oliawo obeere harmful eri society naye weekalakaasa ng'olaga nti mu butuufu olina obulumi bw'eggwanga ly'okubeera nti mu butuufu likola ki libbira eryato omala eryato liba libbira olina okuyiiya n'obeera nga at least togenda nalyo naye osalawo ogende nalyo olina okubeera nti at least either olisavinga oba gwe n'osigalawo n'ofuna solution lwaki eryato liri lyabbidde either lyabadde lirinako ki so mu bufunze bw'otya amazzi obbira na lyato kati budde buno olina okugenda mu mazzi olwane either otaase eryato oba oveeyo eryato lireke likole ki libbire naye ng'ekisinga obukulu mu byonna kutaasa lyato naawe obe mulamu otereze eryato eryo kye bayita protestive vote bane oba bakitegedde nti protestive vote si kuleka lyato ne libbira oba mwoli oba toliimu okay naye noonya position mwoyimirira ojeyo eryato eryo otaase eryato eryo naawe osigalewo ate olitereeze kyekyo kye bayita ki protestive vote y'engombo lwaki yazimbibwawo bwetyo so mu buli mbeera yonna nze waliwo ensonga yange gye nabadde ndiko nga waliwo nabadde ndi n'omuntu omu n'agamba nti Kyagulanyi yakolawo by'okugyamu abasajja abali intelligent ng'ate bakulu ku ye baba bamusinga gundi bamusinga political experience naye kino nze ngenda kibategeeza nga nsinzira ku profession yange nti nze nasoma mechanical engineering era mu nsonga z'emmotoka ekyankalanye erina bizibu ki waliwo watuuka abayinginiya be twakolanga nabo edda nga bazeeyi nga tugezaako okubeera nti ffe batugamba nga tuli ba intani nga tukola internship nti waliwo obudde buno waliwo omuzeeyi watuuka nga akooyi nga takyasobola kukwata nnyonda agigalule bw'ati naye nga ate gwe aliwo gwe intani gwe bagamba nti olakinga experience gw'olina okwono ennyondo eyo ye amalirize ng'omugamba bugambe nti nkoze maliriza kati teekamu nati naye nga ye takoonye kati obudde buno eno ogamba nti experience bali bo balina nene nnyo era ebbanga lyonna nze muzeeyi wange yalina emmotoka 200 kano ka 200 ako abedda baakalinanga nnyo kakaswaki kati yandeka olumu nkoze nga tuli mu kikomera yagenda okudda nga gate teriiwo nga n'emmotoka teri mu mbeera nnungi naye nze nebaza muzeeyi reaction gye yakola yandaga nti mu butuufu omwana ono sirina kubeera nga mutabukira era we yatereeza geeti n'akamotoka yanjigiriza bwenkavuga kati abo bemugamba nti baseggona kuba ensonga yaffe yali ku seggona gye twali twogerako n'oyo omukulu agabaki yajjemu baseggona balina experience ey'amaanyi baseggona bwe baba tebasobodde kutereeza geeti nakamotoka kali ne batuuza Kyagulanyi wali ku kkubo oluvannyuma lw'okuba makaadi yandisigaddewo n'agamba nze wadde kaadi baginyimye naye nze nkyasigala nina ekintu ekyandetera okuva eri gye nali neneegata kwani ku mwami Kyagulanyi kati baleeta ne point egamba nti singa namboze bamumma kaadi ye yandikoze ki naye bagamba ate tetulowooza ku bintu bitaliiwo ekintu ekiba tekiriiwo obudde bunene sooka tutunulire kino ekiriwo kiri ku level kikyogererako kiri ku level ki era twabadde tuli ate nezireeta ne Ssewanyana kwegamba abantu abamu eno kaadi session eno sage yabaddewo twalabye abantu abakola nuupu shege nti nuupu era obudde buno baga nti nuupu wandika abantu abakukola shege tubalina twabalabye era netukyetaaga kubeera nga wandikawo nti mpuuga okitegeero omala owandike wani Ssewanyana ne Sseggona kwegamba
list yafulumye y'abashege so kati NUP yo nga yo yayongedde kubeera nga yepromotinga nakwetereza buli eno w'amakoona bamulese ebbali ali straight wamulabe ne bamumye kadi muzeeyi yatuwadde emmotoka barayini bakyasigala batambula n'omukulembeze bashuwamaani bakya raising ensonga z'eggwanga okitegeera waliwo oli yabuza n'agamba nti shuwamaani yali nga ku rediyo nga tayogera ku byabufuzi nga tawuliriza rediyo nga tayogera ku byabufuzi wadde n'okwogera ku nkyukakyuka nti yavaayo atya n'agamba nti ayagala kwesimbawo ayagala kaadi mbw alina bye yabadde ayagala ebibye ne mugamba kati ebyabadde ayagala ebibye singa yagambye nti kati wa independent naye era yasigadde akolaki ye alaga nti yali focused nga ayagala muntu yenna ogenda n'otunulira Rain alina ensonga gye yayogera yagamba nti ye ali sure nti gwe bawadde kaadi ye n'atafuna nti ayina ebirubirwa bye bimu ne Rain byabadde naye byabadde ayina naye bibasibye ebimu agenda kukwata ebibye nabyabimuwe okitegeera so kati ensonga eyo tubeere nga mutuufu tutunulira tuleme kubeera nga ababaka n'abagenda ogenda mu paalamenti tuleme kubeera nga twefaako ffeka waliwo ensonga eyabadde etrending awo nga bagamba lwaki Zahara Luyirika waki baamu njala ekyo ekibuuzo kigenda eri gwe wadde sinze yakukyaziza bagamba lwaki Zahara bamuwa kaadi mu kitundu wataakola ki wataasaba lwaki bamuwaawo ng'ate yali eno bu NUP kolo yayerabira oba yayagala kusigaza eno Shamimu nga ne Zahara gyali eri mbu waki bayingirira Sewanyana tebamuwawa Sewanyana we yali Makindye West kati mbu lwaki ate bamuwa wataakola ki wataasaba ebbanga lyonna NUP yonga pati era omukulembeze yakirambulwa bulungi n'agamba olunaku lusobola okukya nga NUP teriwo nga si NUP nga bagijjeewo tunasigala tukabirira NUP era nga tukola ki nga tuleetawo gundi endala kati ekya Zahara wali omujja wali omuteeka wali asigadde wa NUP tumwetaaga akole ki aweereze wali oli gwe bajjeewo wali eri kitegeeza balina ensonga era nze akakiiko kaffe aka NUP nkawe ekitiibwa nzisobola keera ku makya n'enkola argument yonna ku kyekabeera kasazeewo kitegeezako kabeera kalina ensonga ng'ozirabira ku baani bano be bamye kaadi n'ayagala atayiyadde eri kyenzikiriza mu arguments z'obutafuna kaadi na butya kaadi gye zaagabibwa nze mu ndowooza yange nalirowoozeza nti ekibiina kyalibadde kiinawo entegeka yonna lwakuba nti kati ekiseera kigenze entegeka yonna eraga nti omuntu ataafunye kaadi yapafominze bwati ne bwati neyafunye kaadi yapafominze atya bwati ne bwati naye nti budde buno bwe twali nnyonnyodde bali off bwe twali badde tukwatira obudde tunnyonnyole nti muzeeyi bano okusinziira wala ku ground twabuuza ku ground kino bwe kine ne bye twasanga ku ground byeri bweti ne biti naye twakonsideringa ground yokka kitegeera twakonsideringa ne kino ate ku kino wapafominga bwoti ne bwoti bo tebakirowoozaako bwe baatwala petitions zaabwe abaazitwala batwala petitions nga bagamba nze bw'otugenda ku ground baatunuulira kimu bw'otugenda ku ground era buli omu yali annyonnyola ground bw'otugenda ku ground nalaba ow'ekiboga naye omuntu omubuuza gwolooza ku ground gw'oliko bwe katugenda kati tukuba abalo tulabe oli bw'atafuna nawe bw'otafuna naye nga buli omu agenda kukola ki agenda funa osobola obba nga bwe mutuula wali omusinzaako abantu babiri bazibu bakwa identifyinga okitegeera bwe mbanga natuuka mu kitundu nembuuza ababoda 10 bonna ne boogera omuntu omu mukulu chance bwe banga teyakuwa ku lwe twabuuza kitegeeza omukisa tegwali gutya tegwali gugwo so faizo nga tumaliriza waliwo ensonga ebadde etambula
ku mitimbagano ng'era naawe njagala oja addressing mu ngeri yakugamba bannayuganda mu ngeri yakola ki nga bagamba nti pulezidenti w'ekibiina kya NUP tamanyi kusaba kalulu ne manifesto ye tamanyi gikola ki tamanyi ginnyonnyola balonzi mu bwewombeefu bungi yogera ku nsonga eyo pulezidenti w'ekibiina kyammwe kya NUP tamanyi kusaba ki kalulu mu butamanya kusaba kalulu ne manifesto gye yali nnyonnyodde abalonzi tamanyi ginnyonnyola bulungi nga mu ngeri ya kukiralifayinga kisookera ddala omukulembeze yonna gy'agenze zinjagala kusooka kubuuza akakiiko bwe baali bamukkiriza nga candidate ne babeera nga bamuauthorizinga okubeera candidate oluvannyuma lw'okusooka ogamba nti emikono tegyawera ng'ate twaleeta egisinga obungi nga gisinga neku gye bakola ki gye baasaba oluvannyuma lw'okubeera nti akkiriziddwa atandike campaign sessions ze ng'aba candidates abalala nti ye ogenda olaba mu mbeera agenda n'otuuka walina okubeera nga addressingira oba asinkana abalonzi be nga mu butuufu ayise mu bugubi nakola ki nakubeera nti bamuteerawo gundi ez'enjawulo bamulemesa oyita eno ne bamugamba ate agenda ayita eri ogenda olaba nga gyagenda oyita kigenda twala essaawa 2 okubeera kwegamba ng'ayise mu mbeera yakubeera ng'alinga atakkirizibwa bamuyisanga yakola ki atakkirizibwa kubeera nti agenda otuuka ku balonzi era agenda otuukawo bambi olw'okuba ye alimwako obuntu ak'enjawulo alumirira eggwanga lye era agenda otuuka biyita bibalaga byayiseemu wadde bamukoze biki ebyo n'atuuka mu balonzi be nga mu butuufu alina okunyigirizibwa ku mutima kw'amaanyi oli ogenda okwesanga n'omuntu agamba nti asaba bubi akalulu nga tafunangayo budde kubeerako kulaala ye n'emuwadde online oba physical eyo embeerayo gamba nti omukulembeze asaba bubi akalulu kati obudde buno eno bannayuganda tebakyalina kubeera nga tubategeeza mu mbeera yakubeera nti yabakwata n'abaweweeta tulina abannyonnyola kituufu omuntu omunnyonnyola ekituufu mu mbeera yakimutere maaso olage nti mu butuufu embeera gye tulimu ekola ki enyigirizibwa kubaffe n'abantu bonna ababadde kugundiza omukulembeze ogenda olaba ye era alaga nti mu butuufu ayagala kubeera nga ajjeyo liye eri ate libbira naye aveeyo alitereeze then tubeere nga tukola ki tutambuza ensonga ey'okubiri eyo gamba omukulembeze nti manifesto ye si gya followinga ekituufu manifesto oyinza n'okwesanga ng'omuntu yennyini yagamba nti manifesto ye mulemi okwadressinga naye nga tasomangayo na layini ziwera 3 kuba nze nange akugamba waneeno sinagimalayo manifesto y'omukulembeze ndi ku peegi ya 5 okitegeera manifesto egenda kunnettira naye ng'osanga mutyaba ali awo nga mutuufu yagamba naye ng'omubuuza manifesto gwe gy'osoma wagisomamu ye wasoma ya lulimi ki wabitegeera omusajja tewakamala omusindikira ey'oluzungu nga oba bulijjo asoma eriwa nga naye ebbanga lyonna abadde akola kyalina essimu kuba manifesto ebeerako buli wamu gweoyagala oginoonya wonawona ebeerako buli kaseera bagikyusa kumpi kati egenda mu nnimi 2 nga bagikozemu translations ez'enjawulo so kati sooka otegeere manifesto ogisome ogitegeere awo onenye bulungi nze woovaayo nongamba nti wagisoma paka gyekoma awo oba oli waddembe okola ki okunenya mbuti byonna byonna byayogedde tekuli kye tulaba mu manifesto ye naye ng'ebisinga byonna era abyogera nga asinziira ku manifesto yo kuba sigamba nti kiba kizibu nnyo omuntu okubeera nti wobeera nga gwe wayeekolera ekintu kati tugende ku bayimbi emuyimbi n'omusanga nga yayimba oluyimba emyaka 2 emabega era ebigambo nga we yabiyimba nga wayiseyo emyaka 2 era wakola ki wabiddamu kati kyogamba ye omukulembeze tamanyi manifesto ye gye batambulirako oba gye bakola so Faizo ku nsonga eyo ey'omukulembeze obutannyonnyola manifesto n'okubanga
it is all about Mwami Museveni everywhere he goes. Lwansonga, this is not the first time Uganda lwegenda okola ki okulonda. Bwetubeera nga tunoonya obululu nga katukangereze mu ssomero bwaba prefect. Ababa prefect bw'oba onoonya akalulu tojuliza abaddeko nti kategeeze nze time keeper oli akadde abadde akakuba ku ssaawa 4 kati nze ngenda kakuba ku 7. Kuba tumanyi nti akadde ka ssaawa 4 kaba ka ssaawa 4 akadde ka ssaawa 7 kaba kameka ka 7. Oyogera bwogezi nti kino nakino nekino nekino bwe kiri bweki. Naye the fact that nti Mwami Museveni has ruled us for 40 years now, ebintu bye twagala okutereza bye byakola ki byayonoona. That's why nti otuuka mu nsonga ng'abantu olina bannyonnyola aliyo ki kyakoze eki kyayonoonye kyetwagala otereza ki kyatakutte bulungi. Omusajja bw'aba ayogera ku musika ajuliza kitaawe nti gwe wano bakuwa obusika naye kino tokituwa ate taata yaleka akoze eki agambye kiri bweki ne bweki ne bwekiti ajuliza oli bwe yakireka kibeere mu butuufu bwaki mu butuufu bwakyo. Kakati ebintu bya Mwami Kyagulanyi byakola annyonnyola butuufu bwabyo bwe birina obba kitegeeza mu muteeka eyo akole ku ebyo byakola ki byali mu kunnyonnyola. Teyeetaaga kujjaawo akugambe nti Uganda omusolo ejjaimu omusolo bweguti ne bweguti akunnyonnyola detail ku detail alyoka agambe tugenda gutemaatema bwetu ti agenda kunnyonnyola nti omusomesa baba tafuna ssente z'embudde kiva ku kino ne kino ne kino naye lwaki kiri bwe kityo nti Mwami Museveni n'abasajja be kiki osinga okwagala. Budde buno State House ekozesa abakozi nga 2,000 buli lunaku oba ziti buli lunaku State House sente zekozesa erimu biliyoni nga 5.7. Katutunuulire Mulago Hospital. Mulago Hospital ejjanjaba abantu abagenda mu 7,000 efuna biliyoni 10.4. Naye liri ddwaliro gali maka gaabwe president. Gwolugwa mu mutima ate nga n'abaliyo singa obadde ogamba ne ku sente ezijja eno bafunako naye nedda be balwala ate tuba facilitating ne bagenda ne bajjanjabibwawa ebweru. Byo tulwanako tulwana bannyonnyola mbu oba eggwanga tugenda tandika obbeerera enguudo tugenda tandika obbayoleza engoye ewaka nedda tubafunire emirimu mbojje tugenda tukuluke bakagwe tokola jamu tugenda okola ekigenda osooka obbeera ekikulu kutereeza sisitimu ya ggwanga munnansaaganya lwakya mu gavumenti ye okitegeera. Kakati nze njagala obategeeza kino ekintu nkyogerako naye nkyogerako abantu olumu ne batakitwala serious. Bw'otunuulira Mubende municipality as a municipality ddala twetaaga MP Mubende nga bw'ogitunuulira yalina obbeeramu ne MP atya omu. Yes, it is a big constituency. Uganda tesinga India bunene tegisinga population y'abantu ne India erina ministers batono nnyo ku ba Uganda. India erina ba MPs era ikesingako Uganda baba MPs 20. Ogendera Mubende bajawudemu bwekula main bwekula south manya woman MP manya kati woman MP tayogera ku byabasajja. Ebintu ebirimu amalya g'ensimbi even have a woman MP to do what? Already bajigaseko bajitaddeko ate Kasambya ogamba no kati n'okitunuulira nti tulina Kasambya tulina eno main tulina south tulina municipality zokango ogenda olabangayo district waliyo district nga zirina ba MP 2. Agenda Wakiso genda Butambala wano Kivumbi ne Aisha Kabanda ng'ate nnene naye zino ze baagaliramu okulya ebintu byenaalemu okuvuubiika bazitemaatema ne bayiiya buli wamu. Ebyo bye twagala okukomya sente zidde ku ground ziyambe omuntu asembayo naddala omuntu oyo ateesobolera ddala. Naye kati buli kimu obudde buno eggwanga litambulira ku nobility banobozi be balifunamu naye bano ba peasant baba stepinzeeko tebawulikikako. Twagala tugende mu Uganda budde buno eggwanga lya Uganda tebali ratinga ku sente za nsi yonna. Lwaki?
Uganda teina 1 cent, teina nusu emu. Okitegeera Bajijjawo intentional kutta byanfuna byaki bya ggwanga. Kati budde buno tugamba otya ffe mu nsi esookerwako sente zisookerwako ziri 5 naye ng'ate nazo toyina sente toyina mwogenda ziratinga mu ki? Tewali era ne bwe bazikuwa tolina ogenda zikozesa. Okitegeera omuntu abeera n'emitwalo 5 obudde buno n'ajjako siringi 1000 ezo zibeera zikoze ki? Zibeera ng'ezitaliwo. Naye dda twabeeranga n'ak'olukumi ng'okyasobola ali akabeerangako omusajja alimu ow'ekitooke naye nga oba okayina okukalwanyisa so ebyo byonna bye tulwanako tetugenda kujja tubinnyonnyole. Twagala sooka kumenyawo kiriwo tutandike ozimba kye mugenda okulaba nammwe mukole ki? Mweyagale in just 5 years. So Faizo sibula abantu mu mbeera ey'okubeera nti tubeebaziza okubeera nti mutuwadde akadde kamwenzi era nyongera okubeera nga nkikaatiriza mu butuufu yemwe bakama baffe mwabawaayo obudde ne mubeera nga mufolowinga n'okubeera nga mulaba mutuvyuwinga bwe tubeera nga tulina ensonga gye tukoze ki yemwe bapromoters baffe era nyongera okubeera nga ndimwebaza nnyo na musiimu olw'obudde n'omulimu gw'omukola ogwo. Tubeere nga twongeramu bwongezi maanyi era tubeere nga tusabira igwe nange n'eggwanga lyaffe mu mbeera ey'okubeera nti tugezaako okubeera nti twagala okukola protest vote gye twanyonyodde nti okuggyayo eryato naawe n'okola ki? N'osigala ng'oli mulamu n'olitereeza. Era olunaku lwolwaleero nsigadde nga nze omusama optional Nsubuga Faizo Jota era mba nyongera okubeera nga bannamubende n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu nga tulinayo festival yamba mubende eriyo nga 6 gwa 12 olunaku sirujjukira 6 December twongera okubeera nga tubayita mbeerewo n'omubaka waffe eyasigalawo nga waali ye n'atabeera nga awuguka Honorable Shuamani Segawa okubeera nti twategeera nti ye teyalina interest ya kaadi yokka naye yalina interest y'okubeera nga tutambuza tukyusa eggwanga tubeere nga at least tulijja gye liri mu kubbira kuba ddi essaawa yonna likola ki bwe tubeera teterwanyeko nakwewaayo essaawa yonna tuyinza olifiirwa naffe ne tugenderamu. Atubeebaza mwebale kubanga mutulaba. Ntumirako njagadde okwebaza abantu abali mu nsi z'ebweru abatulaba mukola omulimu gw'amaanyi nammwe abali wano ku butaka data w'oku butaka bannange tamanyi nsi oli adduka tamanyi nsi. So tubeebaza omukulu MC Executor saagala kuddamu kujjukiza nti nkubanja baleti yange tugenda kwekuba bwekubi ekyo twakyogeddeko ne ku WhatsApp naye nkyogeddeko ne wano ogiraba oli awo mu nsi z'Abawalabu weesunaasuna weemoolamoola twayagala kola ki n'ekirala ne twebaza n'abatuyambyeko okuddukirira omwana yagibwako piki. Mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kuba na mutima ogwo. Bagamba bamusiba wadde nasiibudde tebamusiba. So tubeebaza ne bwe tunaba nga tukomyewo nga tulinamu abalina obuzibuzibu mubayamba. Fe abamu abali wano ku ground tetulina nnyo mbeera gye tuyambirako y'amaanyi naye tusaawo ka platform ka avenue oli kwasobola okufonera ki obuyambi. Abasobola okuyamba tubeebaza naye oyamba with conscience toyamba muntu n'omulangira. Mwebale.